Mwami Olusoni Bugembe wasiibye otya? Nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo ne gy'otuusaako n'amaloboozi. Amannya gange yenze omwagalwawo gw'okyasinze okwagala mu bawala bonna b'owuze ng'olaba. Era yenze omuwala ow'enjawulo atali ng'abo be wasooka okulaba. Kitwale nti yenze agenda okukomyawo obulamu obulungi. Kitwale nti nze ndi wa ssanyu. Nga owulira erinnya Blessing, mikisa myeleere okuva eri Katonda. I love you so much. God bless you and God bless others and me. Okay, abalaba Sakata vibes nze Dj.Senior'B da remix wizard tulina a special edition olwaleero byewuunyisa naye ate bituufu singa tebadde recorded tewandigitegedde so tugirecordinze nawe weerabireko otegere ebintu ebitambula. Of course omukyala gwendi naye agamba nti ye mukyala wa Pastor Bugembe gwatanaba kwatula gwalaba mu birooto gwayogerako era ekizibu kyalina nti Abegwanyiza Pastor Bugembe bamuli bubi bamusumbuwa bamumazeeko emirembe era asaba Pastor Bugembe aveeyo ayatule akkirize oba yeegaane nti yono oba si yeye. Tusanise okulaba nange okusanga oli otya? Ndi bulungi. Obulamu bulungi? Bulungi ssebo mpozi olwo. Eno ye Sakata vibes era beesimye okulaba. Nange nsanyusa okubasanga ku mukolo. Olina emyaka emeka? N'emyaka 23 ngenda kweza 24 mu Gwomwenda. 24 mu Gwomwenda. Naye obeera okyali mwana muto okubeera ng'oli mu ntalo z'abafumbo z'abakazi bwotyo. Anti era gye nkula we naaweza emyaka 28 ngenda kufumbirwa. Kugamba olina okufumbirwa? Kiki okola? Nina ka restaurant kange. Otunda ki like? Nfumba muceere, matooke, wenfuna bankwata contract ne bafumbira enkoko, wenfuna abaagala ennyama nabo ngibafumbira. Ze bayita local dishes. Emmere ya bulijjo. Obulamu gamba ki? Bulungi mpozi obwose okuleka abantu awaanya. Kuleka bakutawaanya. Omwami oyogera naye? Nayogera nako naye lwali olunaku lumu. Nangamba kangenda kuddamu kubire. Yaddamu okunkubira nga ndi busy nali ndi ku site. Mwali mwogera ku nsonga ze zimu ezo? Wamukubira oba yakubira? Nze kennyini nakubira Pastor Michael. Pastor Michael n'amumpa. Nangamba okay, Blessings yadda nkutegedde. Ngenda kuddamu nkubira. Yaddamu n'akuba saa 9 dakiika 32 nga ndi busy. Kati yakozesa ya company ya MTN. Nadamu gikuba nga ya company. Ye office. Nishiteka isoke nga wanadamu anakola ki anakuba. Kuba ye gwe nali ngandi aim yagenda kukuba kwa ye namba nga sisula muntu ena inda gikolesa. Kati we yadamu steyadamu kola ki teyadamu kuba. Teyadamu kuba. Nishiteka nga okay ya mwanya ndidamu nakola ki. Nemba okubanga abagamba nti tikokukubira. Bawala n'abazadde abazala abaana abawala. Nga bagamba ki? Nga muzadde agamba omwana wange yayagala ki Pastor Wilson Bugembe. Oba okyali awo osanga bawala mu kakuukulu. Beeyagala kukuba neweebuuza ate bafa nga nze ayogana ki? Ayogana ne Pastor Wilson Bugembe. Ogenda okuwulira recording singa eddoboozi lye liye. Wadda ku TV naka omuwala gwe njagala Blessings yadde yayimba eddoboozi. Kati bawala nga bagaafe tubalabudde bwaffe okubanga twogera naye. Nga olaba nga bakuli bubi. Embozi tugenda jogera mu maaso njagala oddemu weyanjulira abantu nigwe tuli naye bategeere bulungi. Amanya n'eddoboozi yenze omuwala yakuyimbira eddoboozi omugga bikwase Katonda asobola nga mpitibwa Blessings yada. Blessings yada. Era nga nsabira kwa church. Blessing wepulira ekigambo erinnya yada mpuliranga abajamaika abalasita. Nina mukwano gwange gwe tukola naye eyo ku monitor bamita Kayima Shafik. Yatera nayo kikozesa yada woli payada naye Katonda yali mpeera awo kuya wali mu Jamaica. Kigamba balinnya oba slogan yo gyoyongerako linnya sebo lili ziyada yo yakola yalisala yenye kutesa lili ziyada batemanyi nti yada bajamaika yada kibuga yada luyimba wodwe tudda mu dini eri y'Abayisiraamu yada luyimba yada kibuga kati awo yakitwalira awo kirimba Jamaica kiri mu Luwalabu bwekityo erinnya letufu lili ziyada tutandikira awo lwaki wava mu Busiraamu? Katonda ye yasalawo. Mu Busiraamu si Katonda? Naye Katonda naye kuba kuyitibwa
mu Busiraamu toyitibwa ayo tuyikwase Katonda afanye ebisinga byonna oba akyali muno ogamba musaze nyesala eddiiro oba wali oyagala genda mu balokola balina abasajja abalungi simanyi wana abasiraamu balina balungi sigenda ku muzikiti gy'abasiraamu balina abasiraamu musala abakazi basala bokka tusala ffe kane wewe mufuluma ate kintabuli wewe mufuluma era eyo balaba kuyidinga mba musobola kulaki kuba kuyidi mujirira wamwe abakyala bibagabwe basabinga abaami njagala nnyo otegeera ensonga lwaki wakyuka lwaki ova mu Busiraamu tewali nnyo kyamaanyi kyankyusa naye nange nakeera ku makya nengenda mu studio okuyimba oluyimba lwe nayimba agenda okuwulira ngenda kuba mu bantu abakulu ngamba tolooza no toli mulokole no oluyimba lwaki lwaluyita bikwasa Katonda nali ngenze mu club ku clubbinga igwe nga bayinyimbye lwansi nangamba inagenda mu church unatula nenti wagenda mu studio ngokimanyi kogenze mu studio ovudde mu Busiraamu nedda ngenda sigala nga ndi Musiraamu oli Musiraamu naye ngoyagala kuyimba music njagala yimba music njukira Busiraamu tebukiriza no music wa bulijjo ng'osazeewo kikubenga Shibarema bonna Basiraamu bonna Basiraamu ngenda tuuka mu studio nyimba oluyimba nvaayo okwaji ani akuwandikira Zakumaids Zako Zako nga mpandiika nga tugenda nga tukikuba mu studio ngenda okujjayo oluyimba nga ngamba ayo kati ngoyina genda mu church webale nga ate mu church situukangayo lwakuba nti amasomero g'ensomero gawadde gaki nentandikirawo mpolampola nentandikirawo nengula Bible nentandika okusomanga Bible webale paka bwente wenalokokera ddala olokokera wa nalokokera ku worship church ye yani ya Pastor Wilson Bugembe ogendayo otya ogendayo nyingi zewayitako awo biseera byongoberawa biseera nali mbeera Seguku tebereza nova Seguku nogende nansana Seguku okaliwo chachi nga 7 awo ekyantwalayo nga bagamba Pastor Wilson yayamba baki abayimbi kuba nga olwentwala ennyimba ezanyaga kati goyina genda mu church ki eyabalokole ez'abalokole ate nga nnene kati nentwala nenda nentunula mu church kyo muli abayimbi Pastor Wilson muyimbi so ajja kuba asobola okukola ki okumanejinga nebale ninga kati nekyo nekinforcinga okubeera nga nsabira mu church ye yakumanejinga tanakuntandika kunteeka mu binusu okuleka binusu byateekamu kwe kuba nti agenda ku TV n'alanga omuwala gw'ayagala omazeeyo bangaki ngenda weza myaka 2 mu myaka 2 wakogera naye emirundi emeka myaka 2 nga ng'oggyeko omusanga ne mukukamira nga Pastor Wilson wasiibyo te wasuzoota namba okwogera naye n'onyumyamu naye eddakiika eziwera 5 nakanyumyamu naye omulundi gumu gwali ku ssimu nga sikulimbye naye olowooza akumanyi face akumanyi face talina mukyala totidde talina nali manyi abeereyo mu church nga just tebamutulaga eno talina yaliyo oba gwe oyagala kozesa mu kisogo olwokuba talina sikozesa mu kisogo singa neeteekayo dda wenakolera vidiyo wenakolera audio ya asobola awe nandibadde neekasukirayo kuba yali talina era wamala nofuna sente wagenda mu church kuyamba okole music wamala nofuna sente zikola music nane wenasaba ne Katonda nanyongera ba customer ngamba ate lwaki sikola kiseteekamu sente zange already awo wagenderayo wali already olina restaurant naye nga nina batono kati wenasaba Katonda ngagenda nyongerako ba customer ngenda nyongerako ba customer nenda nga nsobola okukola ki okugira nga nemanaging kati otuusewa mu music siri gwentuusa si weewabye nnyo ekiri awo olina ennyimba meka ziri ennyimba 4 okay kirungi nnyo pastor yali awuliddeko ku musical kuba yenna ali ku church gyali opafominga ku church bwe bategeka okupafominga tebampa oba tewasaba nagezaako okusaba naye kwenyigawo mukama ayamba beyamba sikyo yayamba beyamba naye lwaki zino ensonga zenyizeemu ate wali andi kashiriwo kiti wenaali waliwo youth party nawe nali ngenda okwenyigira mu youth party naye kati waliwo kana akagamba nti ate mukyala pastor bwe tunamuwa ate tetunayogera nani mukyala pastor ati bakuwadde ekitiibwa kya mukyala pastor ate munaye wasitikira ogenda ku TV kati olwakuwadde ekitiibwa kya mukyala pastor kukyaki bakuyita mukyala pastor kati mukyala pastor wetukola ki bwe tunamuwa
Nandyetaaza okumanya obukakafu ku nsonga eya pasito ogenda ku TV n'ayogera erinnya lyo. Yakwata video oluyimba lugamba buli wentuula mpulira eddoboozi mu biro ebirijja Mwoyo ali naffe buli ekirijja mulimu ebirungi nze kaŋŋende naawe Mwoyo ali naffe. Ng'ani ayimba awo? Nze kennyini. Olwo oluyimba lutegeeza ki? Oluyimba lulina amakulu mangi. Kuba odda ku vaasi eziddako mu maaso wanzija wala Mukama Katonda yamanyi gye yakujja. Oba wali osulawo, oba wali oli kuki, wali tolina kyakulya, oba wali embeera gye yali ekkubira Katonda gy'aba yakujja. Kati oluyimba lulimu amakulu nti buli wentuula mpulira eddoboozi lya Mukama nti mu biro ebirijja aligenda naffe alikomawo n'atutwala mu nsi etali yakubonaabona, mu nsi etali yakustruglinga ey'eddembe. Ne lubaamu n'amakulu nti kaŋŋende naawe kuba Mwoyo ali naffe. Kwegamba osobola ogamba omwagalwa wo kaŋŋende naawe mwoyo kuba omuntu tetuwasa, omusajja tawasa beauty. Oba nze gwe sigenda kuba kale tugeze tetwagalako beauty. Abasajja abasinga baagala beauty. Anti kati abasajja abasinga kamba defending era ffe abatayagala beauty tuli batono. Kati beauty ey'omuntu gwe mwoyo. Ebyo bitegeerwa basabi nga ffe. Kati abasajja abali awo ku YouTube bawulira ennugu olimba. Sikulimba. Ebitegeerwa basabi n'ekitegeera nkitegera. Beauty y'omuntu gwe mwoyo nti omwoyo guli gutya. Tikati tugeze kanku example blessings yada. Nobonkola ekikyamu soyaga nti kankutte ngamba Mukama oyo aliko stand yakola ki yamuforcing okukola ekintu ekyo. Naye kati atakitegeera nti ogwo mwoyo ogumuliko mu kyamu. Yajaga bw'aba nkoze bw'ati muwala wannange oba yagadde okunza naye kankwate ekisomo fumiti. Kati mugenda kufuuka nti baweereza ba sitaani. Kitegeera. Naye kati omuntu alina omwoyo yono oli agadde omutaatu kankireke omwoyo ogumuliko mubi. Bw'anaategeera Mukama ajja kufuna omwoyo muki omulungi. Ekitabo kibi. Tolowooza nti nno abantu abagenda okulaba interview eno bajja kulowooza nti nno weesiba ku pasita? Sirowoozaayo n'omu. Tewali n'omu agendaga nti mwesibako. Nina okukkiriza tewali n'omu. Video wagirabako eyo pasita ng'ayogera erinnya lyo? Video kuba nalinga mbeera busy bakasoma bange be bandeetera buki obugundi clips WhatsApp babundeetera. Okalinako tuwulire ku maloboozi? Nedda sikalinaako wano naye bandeeteranga ku simu zaabwe. Mu bigambo bye yali ayogera atya? Ya interviewinga n'agamba mbadde mu buwuulu ebbanga emyaka mpeza myaka 36 sina adda akaana kendako nti ono nsazeewo mu bawala b'ennansana bonna nonzeemu blessings yada ye muwala asobola okugumira embeera zange muwala gasobola okukola ki okubeera naye. Naye obeera nansana? Ansula anti kati ntawalidde mu babeera ennansana kuba nsabira nansana. Embala bakyaki yange nansana. Muli towulira nti kibanga bino bye bagamba nti bagamba batya namunswali akunswaze. Tokiwulira bubi nti pasita wo omusumba wo ate ayinza okuddira n'asiima mu ndiga. Anti kakiri bwe kiti baga nti namunswali akunswaze. W'obeera olina okufuna ky'oyagala. Tukitwale nti pasita mu kyaki omu abadde nga yeekenneenya abagoberezi be n'afunamu yaada. N'afunamu blessings yaada. Oli mugumu ku kyo? Ndi mugumu ku kyo. Kati njagala tukitwalemu ku sayidi endala. Omuntu alaba njagala ategere bulungi. Bwe kiba bwe kityo weteeseteese otya? Nze neeteeseteese okuba omukyala omulungi gy'ali. Kikyo singa omwagalako singa oba mutunuulidde? Singa omwagalako ekisooka nti ndi muyimbi ate ndi muweereza wa gospel. Kati so tubeera ffenna olwedde ekiba kigenda kunnyangulira gospel atambula obuweereza butambula. Ekyokuba nti amaze ebbanga ng'ali singo
tekikutiisa because abasajja we batabasinga bisira bisinga baba bali pick beeronda nnyo ebyo byo bigumira kuba nijijja wange omwana musajja yali yeeronda kati so training banyina kuva waka yeah ekyokuba nti nno abakazi bangi abayinza okumwegomba olw'obwasingo bwe totidde ku batolinga nabo Katonda ya batolinga entalo kyova alinako dansi egamba ajjawo entalo ajjawo ensozi mu makubo gange mwoyo mutukuvu nkulembera amakubo gange ojjawo ensozi yeyeye amazima nze we nakuwulira nawulira ng'omutima gwange gukwagala oyo anaabalazeewa awo nkitegedde bulungi ajjawo ensozi ajjawo entalo akulwanira entalo gwe zotasobola kulwana naye yalina ozirwana okisabira ngamba muli wawulira eggulire eryo nti yeggwe pasita Bugembe gwe yamentioninga era gwe mukyala we bulijjo gwe yali alinze okisabira nkisabira kiveewo oba kituukirire ate kiveewo nga ndi muyimbi wa gospel ate njagala bampe aji ate aji tutakwatagane nate oli musiraamu ndi mulokole walokoka ati balina okisabira ne batampa haji ne batakuwa haji okay family ye ekimanyi bakugamba ki bakugamba ki abewaka bagamba wenywize bwebaba abantu abakumanyi nga bali 100 bameka bakuwagira abantu abakumanyi nga mugasa mikwano gy'ab'eŋŋanda bosaba nabo bonna bwebaba nga bali 100 bameka bakuwagira 99 bonna bampagira omu naasigalayo nga just alimu ogwo omutima oguga naye lwaki teyatwala nze olowooza abakyala balala bonna Abegwanyiza pasita Bugembe kikyo basinza kyembasinza kyenasinza alina figa ennyo ekiri awo naye mukyala kambasinza mpisa kikyo yita empisa kwe kuba nti obeera awo n'olaba ekintu nga kambikwase Katonda ebibadde birina okuba n'okyesonyiwa notekitwala nnyo ate kukiremerako n'okireka awo nga bwekirabye nga Mukama mbikwasiza ga buli kadde obeera obikwasa Mukama buli kadde mba mbikwasa Mukama weetegeeza nnyo pasita nga saabulira kikyakusanyusa kwababuulira obambulira ekisooka speech gye gyawa ebannungi eri Katonda preachinga bulungi ekyokubiri ennyimba zayimba kwegamba olwaba nga zitwala mu mwoyo zitwala muki mu mwoyo luyimba lweki lwosinga okwagala lumu lwokawe luti zonna nzaagala tulondemu lumu omwoyo ayita mu kibiina n'omukono gwe guwonya Batimayo teyasirika bwe yawulira nga Yesu ayita ne blessing teyasirika mpulira bwe yawulira na Wilson yamulanze Wilson yali amuyita okay kati njagala okubamu akafaananyi nga pasita Bugembe ayimiridde awo gwe mukyala we bukedde ku makya mulimu eka mu nyumba aba afuluma agenda kola kikyo oyinza omugamba ngamba ekisooka kyensooka omugamba gasebo weesige Mukama bonna byogenda osisinkana bw'obagala bawa bakwetega jasi bigamba bitwale nti basajja banno fa nange gye mbatwala basajja mbatwala nti bakazi bannange webadde nzijjawo singa wabayo omusajja nga yakweganyiza nga si Bugembe be bangi lwaki tobawa time lwaki tobawa chance omukisa ni mukyala mulokole nalonda omu bwati nekolaki nenkita Katonda omuleta nga Mukama wakugezesa okulaga obugumiikiriza nga omusajja wo mulala Katonda omuwa confusion oba omutawaanya omuntu yenna bw'aba alina omuntu gw'ayagala otandika okwimagininga okuba obufaananyi olowooza ebintu bingi nnyo ng'omukyala kiki wegomba ku Wilson Bugembe nga ye omusajja kyensooka omwegombako nti musajja muweereza wa Katonda mulungi ekyokubiri nti musajja mukozi ate ekyokusatu nti akola ate na planninga abala future maaso tabala kyanca oba kyaleero abala kijja maaso kati bwemba ndekooyo ate mba ndagala waaliwo kyanjawulo ki kyalina ku basajja abalala kyenjawulo kyalina ku basajja abalala nti kale siganye sawa zino kati competition eriyo y'amaanyi naye ala atunena agamba nina ki kyala agamba nti ninayo wange
agumira kugwe njogale ennyango. Tukyali ku Sakata vibes, tulina blessings yada. Blessings yada. Yeah, ajadini blessing lyekikazi yada. Mali banyi bw'olokoka amanya g'eddiini endala ebintu by'eddiini endala obyeggyako. Kubanga tosobola genda na linnya lya singa obadde musamize n'ogenda n'olokoka. Tosobola sigaza mannya ga lubaale, mannya ga mizimu, misambwa ge bayita eri mu busamize mu kyaki. Kankusala ekirimi erinnya lyange Ziyada. Si ate siige gano ge banagaba Muwanga. Mukasa. Ndowoozezaamu nti eri ddiini ndala sinsi wagivaamu. Sinsi nagivaamu naye ekyanda ekiro kulisigaza nti abalimanyi bangi. Yeah. Kati nina ate kati wenaali ejjako abalimanyi baki. Kanti teka blessing wali Ziyada likole ki. Nibeere nga lidi. Blessing lye baakuwa ng'ogenze bulokole. Yeah. Wabatizibwa mulokole. Yeah. Ani akubatiza? Bagiyita Calvary Cross. Tebani batiza eri mu kyalo. Pastor ki? Bamuyita Pastor Chiwedde. Chiwedde oli? Ono naye mulala. Ono mulala. Ewa ni Chiwedde oli. Ono mulala. Ebbanga ly'omaze nga weetegereza pastor. Obeerawo ne wekenneenya flows ebintu byayagala ne byatayagala, byanyumirwa ne byatanyumirwa. Mbitegeera kati byanyumirwa ne byatanyumirwa. Nzibiraako ku kyama. Bulirabeko bibiri byanyumirwa. Byasinga okunyumirwa. Kati for example nga ku Sunday. Aba kwagala n'otula ku church from okuva ku service esooka ba ku service ey'okuna. Oyo ng'aga ayagala mukyala we abantu bonna. Especially mukyala we. Kimusanyusa nnyo. Bw'ovaawo ayina engeri gy'ali yakutingamu. Bwe mba nvuddewo. Yes. Okay. Ukitegeera otya bakugamba. Ya oba obeerayo n'emikwano gye giga leero Lubaawo yakoze eki? Yanyiize. Oba okigezesa nga Sunday unogaka ngende service ya kubiri. Ojala nga waba asaba ajja kulanga byayogerako akona ki agamba gwe yandibadde asooka ngaddiro yakona ngaddi tuweeyo nga lines nga bbiri oba olyawo abaaliyo okwolwo bajjukire. Lines waliwo Sunday yali ya gwakuna nga mmekaawo nerabidde olunaku Sunday njolabidde naye najja mu service n'ey'Oluganda eba ya kusatu yasabibwa ssaawa 7 kitundu. Nenda bulijjo si wakola ki si wabeera then ate wanini waba preaching abuulira andaga mujja late so ndimu abantu 10. Mvocho gamba nti gondi ozereti. Mujja late. Ayiseri ni wabantu 10. Especially yandiga ojja late. Nendimu mbyomu. Twe bibiri byatayagala. Birala byatayagala. Kuba katugeze ndi muwala ate ndi musabi nengendako mu byakayisaayo ekyo kimuggyako waya ategeera atya omuntu ng'omusabi asobola okimanya nti wayiseeko mu byakayisaayo. Ne wali oyiseeyoko? Siitangayo. Naye olaba nga anyiigira abayiseeyo? Anyiigira abayiseeyo. Mpulira mbu abakyala balina restaurant muli bazibu nnyo mu byakayisaayo. Kayisaali. Kayisaali. Awanzo wa restaurant kuba nze nina essuubi ngamba. Kuba nina n'oluyimba olugamba ssuubi lyange mu masanyu mu maziga gange Yesu. Kati nzize. Kati Yesu nzijjanga bwendi. Nzijjana ekisiraani kyange oba nzijjanga sirina mukisa. Yesu kennyini yanneeweera omukisa. Nampa ekisa nampa n'emmase. Namperako ne favor. Kati wamala bimpa nenzirayo nenkola. Kati so mba byonna nkola ki? Nina okukkiriza muri mutima mba okukkiriza kwemba nako nti nfumbye emmere y'abantu bwe bati bayinegenda kuggwawo basigenge nga bakola ki? Bagyeta kate erimba nnoonyaayo ki? Jjukira abagendayo tebasooka kibala. Kankuwa example okola emitwalo olina emitwalo 3. Capital boy nawe capital wa mitwalo 10 olunaku bwe bagokozesa. Noga ko ogende omusajja n'akusaba emitwalo 5. Akusabye embuzi yalye bulungi. Akusabye enkoko abanawe bakola ki? Gwodeyo oli owute mukene osulemu n'amatooke. Ngata nuwaga wadde. Oli alya bulungi ng'oli mu kubonaabona.
amala akuweeyo condition z'olina ogoberera agambye naabira mu junction otuuke mu junction olina n'aba amasangazi kuba gaba bagayita amasangazi mu Luganda olina naabira musawa 6 beyond 8 gwa kiro kati oba just imagine oba okyana baba wajja nje bajja kugamba tebyakoze naye nga ziri sente bakoze eki baziridde kati nze agenze wa mukane nga nzize nga bwenti Yesu nzize kuba ebirungi ebiweebwayo bino biweebwa kunoonya ate obiweebwa akola ki akunoonya kati Yesu nzize okukwebaza weebale kuba obwenyongeddeko ku bakasitoma ebbanga lyomaze nga ofumba emmere olowooza olina experience emala okufumba emmere n'awomera pasita Bugembe ekyo layisi nnyo mutooke n'ennyama byayagala ekyo layisi nnyo asinga wagala tooke n'ennyama ekyo layisi nnyo kyekirala kyasinga okwagala ku byokulya amayoni ga bwayise njagala kutegeera wali mufumbiddeko omuntu byalyanga just otunulira bitunzi nomanya ekikoyaki byalya nange osooka ontunulira nomanya byendya nsinga kwagala ki kati gwe ettooke n'ekinyeebwa nga biboobezi tebabikuyisaako oba n'enkoko nga ya luwombo Mukama Katonda wange tuba tuwunya bye tulya omuntu omulala nomanya kati wonna byeno byeyeetaaga kati gwe sobola kufumbira bicere bya pirawo nenkwetale nga ajja bibiriya biriibwa bali just tooke ekinyeebwa kifumbidde essaawa 6 n'enkoko nga mbobezi eri mu luwombo nebagikuleeta gwe byebikolera kyekisinza okweraliikiriza ku pasito ebbanga lyamaze nga muwulu lyamaze nga muwulu kuba kati buli omu akimanyi talina abagendayo be bakola ki be bangi ekyo ekikweraliikiriza then tubadde tuwulira enjogera bane munansonyiwa ngezaako okusengejja naye munsonyiwe tubadde tuwulira enjogera mu mawulire olizimu biba kalebule ebimu simanyi oba bitu simanyi nti oba oli awo ekimulwisiza okufuna omukyala ayagala kufuna mbeerera oli mbeerera si bwe kiri omanya omulokole olina okwogera amazima kituufu ate kati olugendo lwolimu mazima gokka ge geetaagisa ate oba olina omugambo kituufu watya nga kyetaaga siri sure yeetaaga mukazi yeetaaga omukyala ng'alina omwoyo Katonda gwategeera kisinga okufuna embeerera naye ng'ogenda malojako just noyimbeerera naye nga gyegenda okutwala mu geyeena kiki weesunze ku pasita nze mwesunze nti ng'omuntu mwesunze ng'omwami nti kuba nyimba gospel buli kimu kigenda beera fine kirungi nnyo bubaka ki bwewandyagadde okuwa pasita obubaka bwe nandyagadde omuwa nti emyaka 2 gyamaze nga neetegereza nsuubira gikoze eki gyegyo nakati genda gwa 3 gwatandikidde okunnanga yandibadde avaayo ng'omusajja ekyokulanga ku TV tekimala kale toyanza nnyo balaba Sakata vibes abajja kuyambako okutuusa obubaka era naye oba oli awo linki ajja gifuna addemu ayite mu interview eno since mukyasaba kati oba baggalawo kyaki baggala lockdown naye nsuubira agenda asabirako ku TV ku radios gyange bagenze subscribe nga sharing linki eno bw'oba onyumiddwa bw'oba olaba interview eno jjukira nabagamba nze nyaniriza omuntu yenna alina emboozi zayagala okutegeezako eri ensi oba alina obubaka bwayagala okusaasaanya nze wendi kasoba nga osobola okuntuukako tewali buzibu abadde blessings yada ani gweyagala otumirako ntumira ku mwagala mwami Wilson Bugembe ne ba members aba worship church nentumira ku maama wange Mukyaala Namuziba Hasiyati jjajja wange nentumira ku basenga bange bonna nentumira ku bawagizi ba Pastor Wilson Bugembe nentumira ku bawagizi bange ba customer bange mwenna nti mbagala nnyo I love you kuba munaye mun supportinze nnyo ekyokuba nti wali musiraamu famire yo basiraamu abasinga bungi tebakusumbuwa mu kino tebakulemesa tebantawanyiza namu yadde
bakanya nawe bakwa go ahead bampa go ahead abali emmere osengafuna basiraamu baki babeera mixed bonna ndiisa abasiraamu abatali basiraamu bonna abalokole abakatuliki bonna ddiini zonna mbaliisa okay kirungi nnyo kale amanya n'eddoboozi mpitibwa blessings yado omuwala yakuyimbira eddoboozi omugga bikwase katonda asobola nga ntuuse nga obuzibu obwantuukako nti Pastor Wilson tekyali kibi era si kibi nnyo yakwata vidiyo yange eddoboozi n'agamba ye mukyala gwayagala awulira mu mutima gwe gwasobola okuba nga awasa asobola okugumira embeera ze asobola okubeera naye naye kati obuzibu bwe buli nti abawala beeyongedde okuba nga bangi woyita ntambula kiro ssaawa 2 ssaawa 3 basanga mu bukukulu baagala kukuba abamu waliwo nasanga omusajja nga ayambadde akakookolo saamutegeera ayagala kuntema aŋŋamba why lwaki Bugembe introducinze gwe saamutegeera bayiva n'aŋŋamba ki kino kwegamba bingi bamu baagala kukuba tobategeera tobamanya ekiro basisinkana obulamu bwempitamu si bwangu so mbadde nkusaba Pastor Wilson Bugembe vaayo kakasa abantu embayinze mukyala gw'owulira gweyagala okuwasa kakasa abantu laga n'ebikolwa leka genda bugenzi ku TV nonnanga kunsuula busuzi mbuzibu laga n'ebikolwa naye tokoma ku kyakulanga bulanzi teekamu ne actions n'ekyokubiri omukyala alina baba bamulanze ate totandika gamba yes nkyamwetegereza noddayo n'olanga notagamba nti yes yenze yakulanze jangu twogere ABCD to Z wabula okoma noga mwana ajja mu church n'atuula noga nkyamwetegereza onomala kundaba mu byenda so nze kyenkusaba omusajja yenna ng'alanze mukyala we alaga n'ebikolwa togamba nti olanze onteeka mu buzibu abakwetaaga be bangi nze ndi muwala asobola okwekolerera naye abakwetaaga be bangi onteeka mu buzibu jjukira amaanyi ge ntaddemu nga nkola n'essaawa ze ntaddemu nga nkola okukoleza vidiyo ne audios okuweereza Mukama tewali sinafuna manager nti oba yono oba promoter nti yono sakya Mukama naye oli akuwala n'ayagala kutta waliwo n'abagendako ne mu bya Kayisaayo lwaki amulanga ye oyo omuwala yakula atya alina ki recently wayise weeks 3 nasinkana omusajja nga ayambadde akakookolo weesula waliwo ebitooke nambuuza why Bugembe ayagala okuwasa lwaki yawasaamu abawala bange yali tabalaba nga taddemu akakookolo kaali ka black nga talaga face nempita Mukama negamba yes help me sakya Mukama nanyamba n'omusajja yali agaludde ejjambiya kunsanyawo obusaanya n'okulya emmere njirya lwanaakola atya nti nina okulya nfumba emmere naye nga bakasoma bange gamba nti emmere ewooma nenze ngamba emmere ekaawa kuba byebintuukako byebingi kati so ssebo bw'oba onnanga alaga n'ebikolwa kyenkusaba munayi kyekyo siri muwala nti oba ndiki oba nti naye ndi muwala omukkiriza mu Katonda nti Yesu yafa n'azuukira kati so nange ekinyimiriza okubeera nti nyimiriddewo mu kukkiriza kwokka singa saali na kukkiriza era naawe walaba abawala bwe bansikambula ku kyakyawo bwe bamala first time wasooka okunnanga walaba abaali baagala okunkuba nti nakomawo ne ntula mu kyaki kuba okukkiriza kwe nalina okwa Malisa kwe kukkiriza kwe nakola ki nti more I afflicted more God multiplied me in my life yeyo okukkiriza kwe nina mu mutima gwange nti ne Yesu okufuuka King of King yakubibwa yakomererwa yakola ki by the end yamala n'abeera nga ye King of King ku nsi yonna n'obwakabaka bw'oku nsi ne mu bwakabaka bw'omu ggulu kati so nkusaba ssebo mu bwetoowaze nga nfukamidde nyamba vaayo ng'omusajja bw'avaayo omusajja tebakutakoma mu kulanga n'akoma eyo tokoma ku TV n'akoma eyo vaayo ng'omusajja bw'avaayo olage n'obuvunaanyizibwa tokoma mu kulanga nti mukyala wo kubola vidiyo mba nnyirira tubanga olaba ku kyaki nzija nnyirira noga she's beautiful she's pretty talina kye yeetaaga neetaaga wareti neetaaga okuba nga ofaayo so obulungi bw'olaba mbuteekamu ssente obulungi bw'olaba neefaako saba kuba nga ovaayo kuba buli lwolanga onteeka mu buzibu n'abawala abakubira amasimu n'oyogera nabo gwe tomanyi eddoboozi lyange oba olimanyi nsuubira oba olina okuba nga omanyi eddoboozi lyange olitegeera so gwe bakulimbalima nti nze am blessings yada waaki obeera nga oli accepted mbuyenze so omanyi amaloboozi gange
ontegeero ndaba ku church from ku service esooka ssaawa 2 paka service esembayo ssaawa 9 n'ekitundu waliwo lwe tuvaamu ne ku ssaawa 10 nsuubira wentuula omanyiwo oba ondaba buli ki feesi yange ogimanyi ddoboozi lyange olimanyi ennyimba zonna weeziri ozirina kati so lwaki obirivingira mu bakola nti blessings era n'onsuula mu buzibu abawala bampalana abazadde b'abaana bampalana so nkusaba mu buntu mu bwetowaze vaayo ng'omusajja bw'avaayo toleka kunteeka mu buzibu tondeetera kufa nkyali mwana muto myaka 23 bw'owuliriza message z'empeereza owuliriza sina muntu gwe nagamba nti wona ampaddeyo miliyoni 1 oli ampaddeyo $5,000 ntapaddeyo 8 oli ampaddeyo miliyoni 2 oli ampaddeyo 3 no zonna ssente nkola nkole mu mmere gyenfumba nenziteeka mu industry. Mwami Olusoni Bugembe yenze omwagalwawo gw'okyasinze okwagala mu bawala bonna bowuze ng'olaba era yenze omuwala ow'enjawulo atali ng'abo bwe wasooka okulaba. Kitwale nti yenze agenda okukomyawo obulamu obulungi. Kitwale nti nze ndi wa ssanyu nga owuli erinnya blessing mikisa myeleere okuva eri Katonda. Kino kye kyamagero kyo wagwe guno omukisa gwo. Ekirungi kye neebaliza Katonda nti ndi muwala muyimbi ate nyimba gospel nyimba z'empeereza bw'owuliza ebikwasa Katonda lwe nasooka nalwo nojja n'owuliriza asobola nojja n'owuliriza eddoboozi n'owuliriza omugga n'owulira nga muwala oba omukyala ayagala Katonda era eyeewaayo yenna n'omutima gwe. Kati so mbadde nkusaba tosubwa bambi mukisa gw'obadde Katonda gw'abadde akuwadde kuba naguno mukisa ojaleko omuyimbi ate otomere. Kati so mbadde nkusaba ndi mukyala wa mpisa ndi mukakamu ndi mukwata mpola ebinsukkirirako mbikwasa Katonda nampulira nga butuufu bino binnumya omutwe ate seetekako nnyo badeni ebyo nga mbikwasa Mukama kuba Katonda yasinga byonna yamanyi omukka gwe tussa wakati n'embeera gye tulimu ya COVID-19 ne Katonda when you first wear the mask you first wear Jesus kuba wowe oyambadde Mukama amanyi omukka agenda controlling omukka omukyamu akuteerawo omukka omutuufu. Bw'oba oyingira ennyumba oteekamu ki okugula padlock you first take inside your heart oteekemu ki nga ye Yesu. Kati nange ye ki gye nateeka mutima gwange buli kye mba nkola sooka ngamba Jesus you are my key gula nze we sitasobola kuggula. Kati nga nkusaba nasaba Mukama Katonda eyakuwa amagezi era yakuwa obwongo n'ogenda ku TV oyo alaba bye tutalaba era akwata ku bintu bye tusobola kukwatako. Waliwo ebintu ebitakwatako naye Yesu ye abikwatako ye yekka ayina ag'amaanyi. So nze naye sikisuubira era naye sikimanyi kuba amawala tuliyo bangi mu church naye sikisuubira nga sikimanyi kyantuukako by the first time nali neebase ne bankubira amasimu ne ngamba pastor akulanze nga it's okay kuba nali sirina kutya nnyo omuwala omuti yenna omukkiriza mu Katonda yakkiriza Yesu tobeera na kutya tobeera na kankana buli kikutuukako gamba Yesu yasinga byonna era yamanyi lwakikoze eki. Buli lugendo luba n'entandikwa era lubeerako n'enkomerero. Oyinza otandika ng'enfuufu ekkuba n'omaliriza ng'ate oyambala giraasi tewakyali nfuufu. Kati so bye Yesu byakola. Laavu eyinza okuba kati saa zino eri mu nfuufu nga laavu yaffe nga nfuufu egikuba. Tugenda amaliriza nga twambadde giraasi eza Yesu nga tetukyalaba nfuufu tetukyalaba buli kimu wabula nga tuli mu presence of Jesus. Kati so kyenkusaba ssebo mwami Pastor Olusoni Bugembe n'obuwombeefu era n'obukakamu eno message gye nkuweereza nti njijja ku ntobo ya mutima gwange. I love you so much. I need you. Cause ffenna tulinda in the presence of Jesus. Cause nti ekinaaba bw'onookola mistake nja kusaba Mukama akuluŋŋamye. Nange naakola mistake ojja saba Mukama annuŋŋamye. So wetunabanga twenyizizza tunaabikwasanga Mukama kuba tuli bantu tulina tukola ki tunyiiga saafe station we sinajjiranga nga tulizikwasa Mukama kuba byonna yabikola ki yabitegeera. Nga ndi wano nga nsaba Mukama Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi nti buno embeera gye tulimu tweraliikiridde kubanga COVID bikoze bitya naye church we zibanga ziri lockdown
ziri buildings ze baggala ffe ng'abantu ffe church nze wengatta eddoboozi lyange nawe n'ogatta eddoboozi n'omulala n'agatta eddoboozi tuyita mukama buildings ziri era ne bagulawo buildings church ze tuyita church ffe abantu nga ffe church buildings ezisobola kwesaba ffe church ffe abasaba mukama biri bizimbe bye baggala kyenkusaba mukwano teweeraliikirira kubanga nti baggala church oba lockdown oba covid yatekinga over lockdown no because church tetukyasaba because the buildings wabula yegwe church ya mukama mu biro ebirijja wabazze agenda naawe building nesigalawo temporary oluusi negwa n'okugwa naye gwe tusobola kugwa so nsaba ogume sigala gy'oba ogenze okuweerereza oba ogenze ku YouTube oba ogenze ku Twitter Facebook ku social medias sigala ngo muli mutima kyo abantu bawe ekigambo ky'omwoyo nti Yesu yafa n'azuukira for 4 days yalina okukkiriza naffe n'embeera gye tulimu gana tuuka Jesus abijjewo tubeere nga COVID-19 nga tekyaliwo so badde nkusaba beera n'obuwombeefu n'obukakamu sigala ng'okola ng'emirimu kyewali okola nga lockdown tenaba kujja sigala nga osabira abalwadde sigala nga osabira ebemizimu bye biba bikubye sigala nga osabira abantu abatalina abeetaaga obayamba okwatako mu nsawo oba weziri n'obayamba abeetaaga okuba nga tebalina kyakulya abamu tebakyakola like boda taxes tebakyakola wabaze gy'oli togaana oba olinawo oko wezigula akawunga n'ebijanjaalo mugulira akasawo k'akawunga kamu 2 n'ebijanjaalo omuwe mpaka lockdown weegenda okuggwawo unobw'oba ofunye obulwadde si lw'obufuna leero bwangu bwakujja n'ate okuwona tebuwona nkeera kitwala akabanga obulwadde obwo okuvaawo era kitwala akabanga obaira olina okugumiinkiza naye mu kujja bujja mangu naye mu kuvaawo buvaawo mpola bulekawo ne ku kiwundu naye ekiwundu ekyo Yesu asobola okukibikka kati kino kye tuli mu lockdown yajja oba COVID-19 yajja nti yajja mangu naye okuvaawo tulina kugumiikiriza mpola ne tugondera amateeka ge baba batuwadde mpaka bw'ate bwanaakola ki bw'anaavaawo bwe bubaka bwenkulekedde ssebo mukama wange nze akwagala ennyo onsula mubiri nga musaayi kuba omusaayi bwe gunzigwamu olomba mufu onsula ku mutwe nga nviiri kuba enviiri zange mba sirina kitiibwa kya kuba nga ndi mukyala ondi mu bigere nga njala bw'oba tolina njala naturally oba toli nakyo onsula munda nga mutima kuba mba sirina mutima olomba mufu ondi musika nga bwongo kuba obwongo ebubula musika mba sina kyendowooza because I will protect you like a scar because scar it can protect the brain to defend the blood kubanga omusaayi bwe bugenda mu bwongo olomba mulalu yenjagala gye nkwagalamu ssebo nganze omukyala neeteeseteese munda mwoyo wange nti okuba nga nkuzimba nja kubeerawo mu bubi nja kubeerawo mu bulungi nti ekimu eky'ekkumi kye tunaba tukuŋŋaanyiza mu kyaki sijja nga ziteeka mu make-up sijja nga ziteeka mu njala sijja nga ziteeka mu nviiri buli wiiki sijja nga gendanga mu saluuni sijja nga genda kubeera nga nteeka mu njala ndeetaba mitwalo 2 kunteeka mu njala nja kubeera ng'ekimu eky'ekkumi kye tunaba tukuŋŋaanyiza waliyo abaana ku street abeetaaga obuyambi waliyo bannamwandu n'abaami bassemwandu nga bakaddiira mu mayumba beetaaga okubeera nga bayambibwa waliyo abawala ababundabunda waliyo abavubuka ababundabunda nga tebalina kyakuddamu naye bw'omuteeka ku church n'abeerawo omwaka n'omulabirira oba alidde kawunga na bijanjaalo tali mmere mbi kasita obeera ng'olidde n'okola ki n'obeerawo ezo ssente zetunaba tukuŋŋanyiza mu kimu eky'ekkumi tujja nga zikwata tuziyambemu abantu abafaanana bwe batyo n'ekirala nti kyaki eyo bw'eneeba ng'ewedde gye tuzimba tuba tuzimbawooko abantu we balina okusula kuba wabeerawo abantu nga mu butuufu yeetaaga okufunako waawummulira ne bwe mumala omufunira waawummulira ne mufunirayo ku busente ne mutandikirawo ka bizinensi n'atandika okuba ng'ayiya obulamu atandika mu mbeera ennungi zezo ssente ezimu ez'ekimu eky'ekkumi bwe tugenda zikozesa then n'ekirala nze nja kukubeererawo kuba I know 36 years bw'oba tonaakuwasa ssaawa zino kati manye ekiri ku ssimu essaawa zino
nkitegeera. Nze nja kuyimirirawo kuba already mbeera bapasita bannyambyeko okuntraininga ne banjigiriza omukyala bw'oba ogenda fumbira omukyala pasita bw'olina okubeera. Ne bakyala ba pasita nabo bannyambyeko bambi. Okugeza ng'omukyala wa full knowledge ezana bannyambyeko bambeereddewo okubeera nga banjigiriza. So nja kuba nga ngezaako okudifendinga ebyo binaaba bikoze eki binaaba bizze. Tamanyi buno obulamu consideratinga nnyo nti buli ssaawa embeera egenda kuba nnungi. Waliwo olunaku lwe lukya nga baluyita tough day. Tough day bwe neebangeze nja kubeerawo ngumiikirize. Tomorrow God knows lujja kubeera happy day. Tough day nja kubeera mukakamu gy'oli era nja kubeera mugumiikiriza gy'oli. Nja kugezaako okubeera nga nkola by'okoze ki by'ogambye era ndi mweteefuteefu okubeera nga nkuwa ekitiibwa nga ndi mukakamu gy'oli era sigenda kukiitinga nga owulira abawala bye bakola nti ayinayo gundi aba okyali awo te producer we ate okyali awo nti nja kuwa ekitiibwa nja kukakkana era nja kugumiikiriza mpaka lw'onootugamba nti kati ssaawa etuuse tweyanjule ove mu byogenda bugenzi ku TV okubaga nti ono mukyala wange tubeere nga tweyanjudde tuli public yonna ebeere ng'ekola ki ng'ekimanya abazadde bakutegeere nange ntegeere bazadde abakola ki abatuzaala ewuwo nange otegeere abazadde abakola ki abanzaala ewaffe. N'ekirala nti gwe buli akusindikira picture delete because buli lw'otunula picture ebyo pasita yenna kiteekinga kiba kikuggyako omwoyo. Ekyo pasita yakiŋŋambye nti kikujja mwoyo n'obeera nga sitaani asobola okuteekinga over. So delete. Todda okweteeka ku paniki ate bansekerera sinaba kuwasa bikoze bitya. Tuwayi tomanyi nti ononsinkana kyali kisa kya Katonda. Kati weesige Mukama oyo yateekateeka omutima gwo n'ateekateeka emmeeme eyo n'ateekateeka obwongo bwo n'olindirira vidiyo ne audio bye nayimba n'ogenda n'olanga. Kati so kyenkusaba gumiikiriza era okakkane. Katonda agenda tukubeera ng'akola ki ng'ali naffe. Oyo yatonda eggulu n'ensi eyayawula enjuba n'omwezi kitegeeza alina amaanyi agakujja gy'oli alina amaanyi agagatta gwe sooka weewuunye kyakimeka eziri ekitende kyakimeka eziri esseguku kyakimeka eziri ezana reza kibuye kyakizirimeka ne Katonda aba yandeeta mu kyaki yandeeta with the reason nga eri so essential gy'oli. Kati so eyo reason eri essential gy'oli Katonda yagimanyi nze nange sigimanyi. Katonda eyo reason nga eri essential yagimanyi. Kati so weesige Mukama beera ng'oli mukakamu kwata Bible soma saba bwe kigaanyola nga kikuyitiriddeko saba ekyo tekigaana kuba ate ng'oyogera nange bw'oba tonaba kumpasa. Relationship zibeerawo nga oyogera nange tolowooza nti bw'onaayogera nange ate kigenda beera so worse. No, relationship zibeerawo ng'oyogera nange, relationship zibeerawo ng'okwata mu nsawo, relationship zibeerawo nga egamba era mubeera nga mwogera muzisinkana. So essaawa weetuukira n'ogaa kati nsazeewo kuba nsuubira ebisinga byonna olina just gwate n'abakola ki kugamba nti kati nsazeewo nkuteeke mu maka. Naye kati bw'ogambira nti nsazeewo nkuteeke mu maka kanyanjule tekyetaagisa na mwaka mulamba, tekyetaagisa myezi 6. So okikoleza mu wiiki emu. Nkusiibudde. I love you so much. God bless you and God bless others and me.